Mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ssenkagale w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga obuto mu ggwanga ekya National Unity Platform nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alabiseeko mu maka g'omubaka w'ekibuga ky'e Mukono Betty Nambooze Bakireke ne babaako bye bakkaanyaako. Abatuuze b'e Mukono olufunye amawulire nti Kyagulanyi ali mu kitundu kyabwe bakungaanidde mu maka ga Nambooze okusobola okwerolera ku Kyagulanyi. Kyagulanyi banaasoose kwogerako nabo ku nsonga lwaki asazeewo okusisinkana Nambooze. Nze nzize kulaba mwannyinaze mukulu wange Honorable Nambooze. Omuntu aliko emikisa era emikisa ogiraba nga gijja n'ebintu ebirala bingi. Nekanze nammwe mbalabe kati kembalabe nammwe kambeko kye mbagamba. Era walina muli nange walina okutambula ng'abayeekera kubanze b'enkulembera tutambula ng'abaye. Wabula poliisi olutegedde nti ewa Nambooze omukulu yagobye dda ezambalidde ku mugongo nga nswa kyokka ekonkomalidde ku geeti kubanga abantu babadde beesibidde mu kikomera era ng'egezezaako okuyingira wabula nga buteerere. Sokogere nennyini maka. You want to break the law? Eno manju itawali. Twagala kuyingira. Aneda afande, you don't have that right. Itawali manju. Koyagala okulwana abantu oli ali maka. Poliisi balemereddwa okuyingira ewaliriziddwa okuba omukka ogubalagala mu bawagizi b'ekisinde era eriko ne beekuta abadde wabweru w'ekikomera ne batwalibwa nga bayimba engombo z'ekisinde kya People Power. Kino kyemukola no baba ntadeko empingu ate tonsimbi abenalemu bakatuula wali abenalemu balinga 15 tewali abakwatako ne poliisi ne mujja maka g'omuntu ne mukamenya femutumalako emirembe lwaki mwe temuswalako amanyaka mwe temuswalako. Oluvannyuma Nambooze ayogeddeko n'abawagizi be n'abategeeza ku bivudde mu nsisinkano ye ne Kyagulanyi. Nga muteekateeka okutuula n'omukulu oyo tulabe bwe twongera ensonga eno mu maaso kubanga bw'otuukira ku myaka egyange ebintu bingi nnyo okubisalawo ekuteera ku Kitanda Ronald, Top TV, Agokya.